mwenna abatereka sente mu banka kana akatambi kamwe nga nange kwendi era nga tonnaba kusanyuka mbugwe sente zo ozitereka mu banka tuula mu kano akatambi okalabe owulirize ateera olabe effujjo obutemu obutayagaliza nefutwa eriri mu banka naddala ezo eziri mu ggwanga lyaffe erya Uganda era bw'oba oyina obusobozi bwonna obusobola okukebera n'okukakasa nti sente zoteeka mu banka ziri seefu kikole mu bunnambiro omanye mazima kituufu sente zotereka mu banka gye ziri era okakase omanye nti onoogenda okuddayo ewaka mazima ddala sente zo ku akawunti nga we waziteekako nga kweziri ekitali ekyo tutuuse okukolera obwereere yadde ngeno gye tukolera mu buvubi tukolera mu mbeera mbi tukolera mu kutulugunyizibwa mu kukaaba amaziga mu kukoowa ennyo ewatalidde ofu ewatali kuweebwa sente zimala yadde okutuwa omusingo munnanga abantu bakyakola effujjo ku sente z'abantu ne batafaayo okumanya sente zino ze tutwala nnyinizo agenda kulira atya ate nno zibeere nga sente zibbibwa ewantu ewala naye mu banka maama mu banka mbabuulire twesabire nnyo yenze Shila Adita subscribing ku YouTube channel yange boba weetaaga obutambi obulungi nga buno gwe twekumireko subscribing kwata ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo esobola okubanga ekutukako onnako olwaleero nzize n'akatambi k'omwami ali mu kulaajana ali mu kukaaba ali mu kulaga bana Uganda obutali bumativu obumutuusiddwako anti waakedde ku makya n'agenda mu banka n'asanga nga sente ze zonna nga bwe yaziteeka mu banka nga banka eziridde wabula ekisinza okutula omutima nti n'okuyambibwa tayambiddwa ate nga si yekka katusooka tugendeko mu katambi tukomewo twogere ku bisingako awo mutwekumireko tugendeko mu katambi eno banka mugiraba gye ndimu bannange mugiraba banka eno mugiraba babba miliyoni zange 10 miliyoni 10 ndi wano nkaba sente zange olabako omuntu n'omu ono customer naye mulaba bamubaka mu kitundu mumulaba laba omuntu gwe bampadde mbuntese tunula mu kamera boss bampadde ntese n'owa security mbu yagenda okunyamba okuzaako sente zange mumulaba obalaba ebatya kamera obalaba naye mukutwegayirira okola akaunti mu banka eno boogera bulungi ndi wano ku head office Equity babo baneekweka baddukawo babo balaba baddukawo buddusi okiraba ekyo sente zange baneegayira bulungi okola akaunti Equity Bank branch Kireka abalina okunyamba baddukawo buddusi yeno banka gye batwegayiriramu tu opening up accounts okiraba sente ne babbamu bubba babano badduka mubalaba yeno Equity Bank gye ndi mu head office babba miliyoni zange 10 baganye okunyamba baganye okuzaako sente zange babuza poliisi ebamanyi kooti zibamanyi emisango miyitirivu okiraba ye Equity Bank era woba olina sente mu Equity Bank kino nkikugamba muna Uganda kwata sente zo oziggyemu genda okwata sente zo oziggyemu babba miliyoni zange 10 bambuzaabuza tebankubirangako simu n'emu kamera bagidduka buddusi badduka buddusi ndowooza obalaba basembera oluggi ne badduka ye Equity Bank Uganda akatambi ako mukalabye tekabadde kakwatemu sikayiiye
tebakapangiridde bupangirizi wabula omwami gwe mulabye omwo mu katambi ye mwami eyakedde ku makya n'agenda mu Equity Bank n'azuula nga ssente ze zonna nga bw'abadde aziterekerayo miliyoni 10 nga tekuliiko yadde 10 agezezzaako okwekubira omulanga abasabye obuyambi bamuwe ssente ze wabula ne bamubuzaabuza ngera bwe muzenga mu kiraba. Ono si yasoose n'abantu bangi nnyo nga kwotadde ne bankuba kyeyo abaali bagenzeeko mu bizibu bw'ebiti ne batuuka ekiseera nga ssente ku akawunti tekuli. Amaanyi gonna ge babadde nga bakozesa nga bakola ssente ezo ate era munnange bwe buzibu bwe bwagwamu nga bafiirwa ssente zaabwe. Can you imagine? Ne neebuuza tuli mu ggwanga kirino bannange ssente zibula zitya ku akawunti y'omuntu. Omuntu okera otya ku makya ne weeyambisa ssente ezitali zizo n'ozijja ku akawunti y'omuntu n'ozikozesa n'otazizzaako. Yes, tumanyi nti banka zimanyi okukozesa ssente z'abantu okuva ku akawunti zaabwe naye ate muba muyina okuzizzaako ziba ziyina okudda ku wabula temutwalira ddala muba mutufudde abasiru wabula nga ate Equity Bank ebadde nnyo mu mawulire mu bintu by'okubulankanya ssente by'okubba ssente ku akawunti by'okulya ssente z'abantu bamanagers okubba ssente z'abacustomers okwenyigira mu bintu by'okufera abantu baba bazze okozesa akawunti zaabwe oba banka zaabwe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Twali tumanyi byakusaaga Equity Bank eyo nefuna bannamawulire bangi nnyo ne bagiwolereza ne bagamba nti abantu abanyiga ssente ku akawunti si bantu baabwe wabula ate waneeno njagala tuddeyoko emabega mu butambi obumu obwakolebwa abannayuganda ab'enjawulo nga beemulugunya ku Equity Bank eno era nga bakubiriza abantu baleme kuddamu kusevinga ssente na Equity Bank. Obutambi buno ngenda bukuterawo, obutambi buno tebuli fabricated, obutambi buno si bufu, obutambi buno bubaddewo ebbanga eriwerako emabega era nga mwotadde ne bankuba kyeyo bangi nnyo abafiiriddwa ssente zaabwe nga wabula Equity Bank yezirya. Tugenda kudzaako obutambi emabega tulabe bino byatandikirawa byasooka bitya kyekyaliwo kyekireetedde Equity Bank okubanga ebba ssente z'abantu. Bano abantu bennyini boolaba be bantu be bamu abakaka abantu okubanga bagulawo accounts nabo ate era be bantu be bamu abeenyigidde mu bintu by'okubba abannayuganda be beenyigidde mu bintu by'okufera abannayuganda era be beenyigidde mu nsonga z'okulya ssente z'abannayuganda be beenyigidde mu nsonga z'okubba ssente okuva ku accounts. Kati wane tugamba omugaso gw'okubeera n'akawunti mugaso ki mu ggwanga lyaffe Uganda. Katugendeko mu butambi obwaliwo nga buno tebunnaba kujja ate era tukome otufundikira evidiyo. Equity Bank mulina omuntu gwe mwafera ssente bamanager ne mugenda kwolidde Dubai ne mwenda mu ssente za kirayanti. Equity Bank managing director ne banna abalala bataano nga we muli awo waggulu awo n'obutaayi n'obugalubindi nti no simanyi muli ba banka. Muli ba banka mu byekiyaaye mujja ssente z'abantu ku akawunti ne mupangisa bamalaaya ne mubatwala e Dubai ne mugenda ne mweyagala. Abo abakozi bali mu Equity Bank batop boss aba bana bayina engeri gye bajja ssente z'abantu ku akawunti ne bagenda batwala bamalayo ve kampani ne bagenda e Dubai ne benda twala ssente zo ku Equity Bank on your own risk. Yes, abantu basoma n'amanya kyasoma ng'agenda kiferera muli n'aba banka naye nga boss mubbi. Kati Equity Bank terikkiriya. Bantu bangi bandeetedde complain ate wootwalayo complain nga bakubuzaabuza yambuka kirira tetuliiwo nga basala amakoona naye ng'ogenda okwekkaanya nga ssente z'abakirayanti zibula ku akawunti zaabwe okuva mu Equity Bank. Equity Bank boss muyaaye mufere balinga bataano bafere ssente z'omukazi ne bazijja ku akawunti bamutambuza buli bujulizi bwonna weebuli nti babba ssente naye up to now bakyagumye kubanga baba n'abantu abanene mu poliisi baba n'abanene mu bitongole ebikuuma eddembe ebinaabawo obukuumi wadde nga poliisi yaffe nnungi naye tulinamu ba bad cops
ngawe nagambye ba bad cop abakolagana ne nuupu bagenda banoonya abalwadde mu malwaliro abakubwa boda nga babakuba ebifaananyi nga babatwale wa lubongeya nga babafuula ba victim ba politics kubanga buli muntu gwe bakwata wa $9 kasanvu ligo ekyo ino kitegera ya like ya don't eskia no actually straight twala sente zo mu Equity Bank on your own risk okutwala sente zo mu bank aziguzeemu ettaka lye bakayanira asinga nziramu okutwala sente zo mu Equity Bank aguzeemu ettaka lye bakayanirwa asinga obujulizi nina obukakafu nina nti Equity Bank boss ne banne bataano bagenda ku akawunti z'abakirayanti ne bakozesa obukodyo ku online ne bajjako sente bosi n'atwala bamalaaya e Dubai abroad ne babapakira ne bagenda ne babendako ne bamala ne babazza Equity Bank loud and clear tujja gibeerako wiiki namba mbabuulire engeri gye babba bakirayanti mu Equity Bank ekyo be aware ichuli straight in ichuli alone you know yes Manchester mwega lero ntukidde ku nsonga ya Equity Bank mutufulidde ddala abasiru abatategerekeka musiro winza network tetukyakebera sente nga tukebera ku layini zaffe ze twaguzaawo mu banka zammwe tetukyakebera sente kati tetuzikeberera nako kati mwe abatutegeerera mwe mwefudde abagezi okusinga ffe abanoonya sente tuzisa mu banka zammwe mukitegeera mubuza network mukitegeera wetuteekako sente temutuweereza message nti oba sente zituuseyo ku akawunti zaffe wetukebera sente temutulaga sente zaffe naye mwefudde ki bino byonna birisiiti byammwe mubiraba nze buli wiiki mbankinga $1,360,000 buli wiiki mukitegeera nakati zizino sente nakati leero mbadde ngenda zibankinga naye ngambye kangende nzigulewo mu sentinale kirabika yenampa obwangu byenjagala tubakubire binama bwonna obutambi mbubateereddewo bulungi okusalawo kugenda kubeera eri ggwe Equity Bank ogirabye n'ebifaayo byonna obirabye emiranga ogirabye abantu bakaabye obwo obutambi bw'ensembe bateerawo oyo nno ye mugenzi jjajja Ichuli Isma Olexas yavaayo dda n'awooninga abantu n'abagamba Equity Bank y'ababbi Equity Bank ebbye abantu Equity Bank ebulankanya sente Equity Bank bafera abantu sente iffe ne tuwuyita omuzannyo naye right now laba ki ekigenze mu maaso naki ekiriwo essaawa zino abantu bangi nnyo bakyemulugunya bangi bakyafiirwa sente zaffe ate era ng'ate we tutaddeko ne tuyiya amagezi amalala sente tugenda kuzifiirwa nange ne bimbuzaabuza ne ŋŋamba kati tugenda terekawa sente bw'ebanga Equity Bank y'ababbi ate zino banka endala ezisigadde zo ntuufu oba nabo bamanyi okubulankanya sente lwakuba tebanabafunayo omuntu avaayo okubalumiriza tulabye nnyo bannange tetumanyi kyakukola naye kyandibadde kirungi buli omu n'afuna muntu oyo ze bambi yenze Shira Adeta commenting amanyi endowooza yo ku butambi nga buno mbagala nnyo see you in my next video.